yenzo omukubali actually bayimba kati abaana bosomye nabo batya ne bagamba owaayi watudisanga nga tuli ku ssomero nga totuwaayo kayimba koze ne bagamba nti buli kintu kibeera n'obudde bwakyo obutuufu neera nga omanyi nti ekintu nga kikulimu era eventually kyannoonya so 2020 mu covid yawo nkolayo oluyimba olusooka fakti oluyimba luli olutuyingiza lwe bayita taliba naye ennyimba nziwulira nazo twasooka okubako wano even before joining us here ng'oyimba nnyo olusoga anti kati bwe twali tusoma amawulire waliwo kye bayita proximity nali mu busoga emyaka 9 nga gy'okolera nga gyenkolera ku baba olusoga n'oluyiga kati mami wange musoga dadi wange muganda ye kulumba ono so kakati nali mu busoga emyaka egyo 9 kati proximity kyenkugambye nti abantu bowangaaliramu olusoga olusirwangu lwakuyimba Flora luzibu naddala ffe ng'abaganda nti olulimi lubeera luzitowa naye ate nze naluyimba mu butuufu bwalwo meaning nti nateekayo obudde n'enduyiga ebituufu so natandika namixinga nga bawulira ennyimba ezo introductory verse ebeera mu Luganda bwe nnyingira wali mu chorus ne mixingamuko olusoga kati nkwate abasoga gye nali nkwate n'abange nabo ne mbafata nti bwe mba nga ndi ku stage nga nnyimba omuganda ampulira n'omusoga n'akuwulira kinaakola okusinziira ku kyolabako ku kyotambuddeko ekyokufata eno n'eno kinaakola ndaba kikola most especially eri gye nali nga mpangaalira naye kakati kisinzira kuba kati ndi mu industry ya Central Region ekola endongo ye Uganda naye erina ebyayo byetuma twogere ku ndongo ye side eyo mu East abaana gye bali emyaka 9 bakuba ate nabo ssebo balinamu nali simanyi nti nabo babeeramu ne competition nga bba abantu talent gye ziri ez'amaanyi nnyo ekyenkanidde awo era ne competition ebaayo kubanza bwe nkugamba nti mbaddeyo emyaka 9 naye natandika okuyimba mu COVID-20 kitegeeza nti industry ngibaddemu era akaseera kaatuukanga be baffe abamu ku ba stakeholders amannya g'osoma ag'amaanyi nga totegeka Kivulu Jjinja nga tebakutaddeeko olimba naawe Vanteira taliiko Landsoja taliiko Landsoja namulabako emabega awo yavaawo nanga kati essaawa zino nze alina oluyimba olw'amaanyi anti kati olaba Flora bino ebintu bya art mubeeramuko kye bayita oba kiyita kwesudiya ebyobutaala ebyo tebibulamu naye nga as of now abadde ne sound aliko era yalina sound aliko mu busoga mu busoga oluyimba baluyita bebi naawo olwo n'oluyimba lukadde oluyimba olwo mba nfulumya oluyimba lwe bayita taliba luli olutuyingiza naye naafulumya oluyimba lwe bayita bebi naawo kyowulira otya mule owulira otya mule bebi naawo lukadde lwa myaka 5 lwakubanga bumanyi nti buli kadde kabeera buli kintu kibeera n'obudde bwakyo kati luzuukuse guno 2025 naye nga lwa myaka 5 emabega kale tukyali ku BBS Telefina ndi ne Paul Kulumba musomi w'amawulire ate era muyimbi alina oluyimba lwe olupya lwayimbidde Ssaabasajja atuze tulukuba but officially engeri gyandi naye on set tugenda kubeera nga tulu premieringa ate oyongera okutegeera embwatula gyabwatula mukitegedde nga naffe bwe tubwatula mu program tukyakyanke nyiga *238*10# teeka copin code yo bwe nkoba mu kitundu kino ekisembayo ngenda kubeera nga basente temuvaawo